Music is kika kyazanya mu shows zino. Raga, hip hop, afrobeat, Kadongokamu yimwe akijja wanti Kadongokamu azanye ku Sandihook. Toliwulirako nga bamuyisizaako oluyimba ne buluba lulungi lutya walooga nti waliwo Kadongokamu ono bw'ati oyo azanye ku Sandi naye waliwo Kadongokamu goyinza okuwulira ng'asobola okusala n'ayingirako ewalala. Lediyo eno Kadongokamu emuzannyo okugeza mulimu Kadongokamu wa Martha Yaswalukaga owa Kazibwe Kapo Kiwengeneku osobola ozannya kuba zaagala kufaanana mu band music naye music wa mirundi ebiri wano atunda ennyo mu ggwanga ng'awangaala ye Kadongokamu ne band music ensonga lwaki ffe wano twabifunira n'olunaku nga special zirina essaawa ezaazo ng'omuntu alina oziwulira ku Sunday kawungeezi eri sakata ekibimba tubeera na bandi yekka ku Sunday ssaawa 4 paka ssaawa 7 tubeera na Kadongokamu yekka kati wano ssaawa 10 ku Sunday kawungeezi paka 12 tubeera na band music yekka kyokka ne mwezi no program ze tukola endala ate tumukubirayo ne lwaki ndi twakizuula nti zinyuma zirimu omukwano zirimu okusomesa nti mukuba raga dancehall lago najja olw'okuba twagambye nti twagala n'okusanyusa omuntu muyimbi najja nga yeewaana bwewaanyi naye nga bamutuulizaamu engoma n'ebinyuma ne tuluzannya kuba twagala oli naye akole ki asanyuke ne tuzannyamu olwa bandi wasa mukwano gwo lunyuma luyigiriza lulina kyelukulagaye nazo ne tubeera nazo mu puroguramu yaffe ate zonna tuzifunirayo n'akadde ng'oliza alina okuwulira zokka nga tojja kuwulira mulaga lege biki kati naye Kadongokamu naye tetugamba nti tetumuzannya lwakuba nti tulina selection yaffe gye tubeera tukola abazannya music bo bakimanyi nti bwe mala okukuba Kadongokamu ono nzezeeko luliwo okujja nga nennya kyenkola omuntu asobola okukola ki okinyumira naye nga tetwazisuula bbali zonna tuzizannya. Mu bunyomero bw'oŋŋambye olaba nti mulimu kukwata amasimu oba oliawo n'okusoma ku message obubaka bw'abawuliriza kale kambuze ku ky'okukwata amasimu n'ali yayinza okuba akyebuuza lwaki shozi nga zino okukwata amasimu liringa etteeka shoba otakwata amasimu teggwa egwa liringa tteeka naye ffe twakisalawo kikola ffe waliyo n'abatagakwata kubanga nina shozi empulira ku radio nga tebakale ndooza si evening drive naye nga tebakwata kati ojja kusanga radio ezimu nga newa sports eri ng'amaliriza ng'akwatayo essimu kiki tuba tunoonya kwe kuteekawo empuliziganya yaffe n'omuki n'omuwuliriza kubanga tubaagala nnyo bambi olowooza teri akuwulirizeeyo koggwe kogakwate awuliriza abangi be bangi abatakuba ssimu ku mpewo nze kyo nkimanyi bwe tubeera tulina abawuliriza omutwalo gumu tulinako abantu 2 abakuba essimu kati gwe teebereza omutwalo okuggyako abantu 2 so tubeera twagala kubanga osobola okubeera awo oli n'akuba n'ayogera n'ekintu ate naawe n'okijjamu koko ofunyeemu gwe n'okukazimbirako obuzimbizi n'okasomesa omuki omulala kuba ffenna tulina emitwe gyanjawulo kati ogwo muwaatwa tuguteekawo n'okwongera okusanyusa omuwuliriza n'okwongera okumukuumira ku leediyo nti gundi yantumiddeko naye n'asigalawo ensonga akyafuna n'akadde n'aweeza mesagi ne muzisomera tufaayo nnyo okukola ki ozisoma n'okukwata amasimu akaseera bwe kaggwako ak'amasimu ati ne tuddayo mu kye tulina okukola naye nga buli gw'owulira nga leediyo yonna ng'akutte essimu kuteekawo muwaatwa enkolagana omuwuliriza yeetabe mu program muleme kufuuka mulungi omu kati awo abeera agyetabiddemu era ojja kwesanga tiwaliyo program nga zinawo radio zina ne program nga mufunayo muwuliriza najja nakubaganya ebirowoozo ensonga lwaki radio ebeera ne fans club gwe totera okulira fans club ng'eyogerako ku mpewo kati awo mubeera mutandise okuteekawo omuwaatwa okukolagana ne bafaani bammwe musobole okubeera mu katale kubanga tubeetaaga nnyo n'okusinga bo batwetaaga ensonga lwaki bo baddukako leediyo ng'omuntu bw'alangirako tafuna gyagenze gye bafunira obulango bukuggwako ate tusobola kuyimirizawo bizinensi eno nga tolina ki nga tolina bulango message nno oyinza okugyesonyiwa n'otagisoma okuba oyinza ogiyisaamu bwoti nga nzito naye wali ofunyeeko ku ssimu
omuwuliriza oba n'akuvuma oba n'akozesa olulimi olutali lulungi ku mpewo. Naye njefunyeeko era nga nkola ne muganda wange ono Masembe ne tugifuna omuwuliriza na mu katuuso kekikunyiizizza. Omuwuliriza yakubako essimu wano eno yayogera ku mukazi ndowooza yali alina byamusuubiza ye n'abikubawo obukubi nga bwakoze eki nga bwalabirwa kuba nti tubeera bagezi ng'ofuna bw'okiwumba ate tokirekaayo nekyasiza ddala endebe ng'oli bwakoze eki ekyo kibeerawo naye nvuma sigubeerangako nagwo sibeerangako na mukisa gukola ki tolyakuba essimu anvume tyoba byokola temuliimu negundi akusinga ebyo webityo sifunanga kankolako fojja eryo tekibanga manyi tebibulamu bonna tebayinza kwagala naye sifunanga kaataakyanika bwatyo. Ng'ogyeko offensive language eyo ate okwemulugunya kwa bulijjo omutera okufunako wano Batesta nze bannaye temukwata masimu gange simanyi mukwata abo kubanga of course radio yonna ebaako n'abakubi ab'obulango gundi n'akuba mu programu eno ng'otegeerawo nti gundi egindi yakubye. Kakati okwemulugunya okwo kubeerawo neera ne tukusalira amagezi tuteekawo obukwakulizo nti obeera osobodde okuyitawo ku ssimu ng'okubye kakati gwate si kirungi kuweereza message tegeeza ono akuba essimu ng'eri bizi egaanye okuyitamu bw'ayisaawo message ate ye mugisoma kyovola nti oli ne bwagiwandiika bubi mu lulimi olutali lulungi oba lutuufu ogezaako wakiri erinnya liddo n'olyogera n'ogiwumbawumba gwe ku magezi agago nga pulezenta n'ogisoma naye kimuzaamu amaanyi. Ate watebwa omugamba nti olwaleero lwakutaano gundi egindi temukuba katuweeko ku mukisa abapya leero lwabapya lukka. Kati kyenzudde otuwuliriza nze ne muganda wange Masembe Musagala Daily Request kyetukola mande paka lwakutaano kati olwokutaano tetugagala muntu mupya eyali akubyeko ku mpewo wano ne bw'obeera wakakuba omulundi ki gumu mu bulamu bwo gwe tukuyimiriza ne tugamba tusaba tulekereko abapya abatakuba bulijjo omukisa era ojja kusanga ng'abantu bangi abakuba amasimu wano mu lwokutaano nga tubaite tubawulirangako nga n'ekyalo gyasinzidde tubaite tumanyi nti gyekiri rediyo yaffe ekola ki tukiwuliridde awo kubanga abakubi b'amasimu bo bamanyi bwe banyega essimu zaabwe neeyita musinyangu nange ne bagimpa yali nnema nendeka wano Masembe nkube kuye okumpewo nga sikubye kuyiye nenkuba era waliwo yemulugunya n'agamba oba bakuba kuzammwe nti g'oliyako nga tusomeza ffe naye ogikuba esobola okuyitamu kati bibeeramu ate ne weewuunya ng'oliye buli lunaku agiyisaamu kati ne tuba sitopingamu ako mu mutima omulungi ne bwaweereza message ku Facebook ku WhatsApp eya radio webaawo ku message eya radio webaawo awo naye obeera omukozi bulungi obeera omudaabiriza. Bwe tudda ku ba clients wano mubasanze batya nga ba presenter abatuwa emirimu ekyo nkirinako obukakafu nti ife bw'otuwa obulango wano eno otuwadde omulimu mu ssente zonna zitukkaanyiza tetulina nti oba yatuwa ntono oba nnyingi kyetwakkaanya naawe kyetukola wabula twagamba obulango butaano era obuwulira mu ssaawa ezo ze twakkaanyaako mentions mu programu bweti ne bweti era oziwulira nga zisoma ekibi ne tukkaanya obulango butaano ne tukuwa 8 tukkaanya mentions 3 ne tukuwa 5 tugamba kakati aneemulugunyaawa gwoyinza okubeera olina obwagazi bwa pulezenta wano eno nti nze njagala meshoni yange ebeereko mu puroguramu y'Amasembe ne Batesta ey'ekawungeezi waliwo kilayanti akigamba tukikola bulungi era ffe tulina omukisa ne muganda wange bwe tukola tewaliwo wano aleeta kalango si kwewaana nga tayagala kayitireko mu puroguramu eno ate ekyo nze nkigoberedde kuva wonna wenzize mpita nti wembeera nanga bizinesi y'omuntu ngifuula yange nze nyambala nnyo ekintu kyova olaba nagambye eri emabega nti okunyiiganyiiga naye olwawo kitegeera nti okiyinza okunsobya nenkwambala neŋŋamba singa nze nsobezza ye nenkimalira awo nenkivaako. Olowooza listenership eyo ey'amaanyi bwetyo evudde ku ki? Listenership eyo nze gye mmanyi gye nnina kubanga kati olwaleero manyi ogendeeyo mu kibinge n'entegekayo kaliyo kiwange abantu ate bamanyi Batesta wa Equator awo n'atamanyi nti nakyusa ndi eno kuba leediyo tekyaliko okuwuliziganya n'abawuliriza abo omututte nga bw'oli ne tuteewanika obimanyi ebyaffe nti omwana yeewanika olw'okuba wa leediyo
alaba ye wanjawulo so nga nze ndaba obeera tokyuse wabula nkola kye nnina okukola okugyayo ekitiibwa kyange n'okukwata obulungi ki abantu buli omu ne mukwata mu mbeera ze nga bw'ali ne muwa ekitiibwa ekyo kye kimu ekituyambyeko okubeera n'abawuliriza abaffe nga bangi era nga bakumi nga ne woyita omuntu Batesta n'akuwa ku jjambo kati ekyo kyokka kyemmanyi nze kyemmanyi sijja kugamba nti lwakuba nkola bulungi nzikiriza nekkiririzaamu nti tukola bulungi naye waliyo abakola obulungi okukola ki okutusinga oba okunsinga nze bwe mmanyi nti nyinza okubaako nina gwe nsinga era nze sikola na kusinga ne mmanyi nti waliyo ate akola obulungi nga talina na mukisa gujja naye nga bambi akola ki akola bulungi naye bwe nafuna omukisa ne ŋŋamba kati bano abantu nina bakwata ki obulungi bakubira n'essimu mu kiro olina akoze okusa bwe nkya bw'ogenda ku leediyo nkubireyo akayimba bweka n'omugaa kale munnaye tujja kukakuba toza mugamba obiŋŋamba saawa eno oba omugobye oba omugobye ate nga ebyaddala tukola ki tubeetaaga kati ekyo kyekimu ku bituyambyeko so mukwatagana mutya mwetegeka mutya kubanga kizibu omuntu akola Monday to Friday okulowooza nti nkola saa 9 paka emu ngenda keera nkole ebyange nkole biki bwonaawo wabula eddakiika nga 10 nzije nja kusanga Masembe naye nga zze tukole olina okutegeka buli lunaku abantu kyonaabawa how do you prepare kati bwe mukolanga omulimo gwonna nga muli babiri ne bamubeera bazimbi wawo otuuka n'ozuula nti oli mulungi mu kuweta ensonda ate ono mulungi mu kukola ki mu kuluka kati ffe twezuula buli omu n'amanya kikyasinga okutegeera bwe tunnyuka wano tusobola okuyisaamuko ebyenkya bwe tuba twagadde bwe tuba tetwagadde nga omuku mwali bize ne mweyongerayo naye tujja kukola nti egana amawulire wagalabye nti ate mu mawulire ntujjamu jjooko okitegeera era ffe omukisa gwe tulina ne bwe tubeera tetuyisizaamu obwongo bwaffe bupiikinga mangu muyinza n'okuyisaamu ate ne mutakikola kyokka puroguramu neekola ki n'enyuma tulina olunaku lwe twategeera ffe babiri nti ebintu olumu bye tukola binyumira abantu teyali na jjooko kwali kwogera bintu nga byamakulu biyigiriza naye nga tufuna abawuliza ku WhatsApp oli n'akalikodinga n'akakuweereza ono we yakirikodingidde ebintu bino byamunyumidde ate byamukutteko noddamu amaanyi bayinza okubeera abasatu abakikoze oba omu naye omanya abasinga obungi bakigize naye nga bo tebalina mukisa gukola ekyo so olunaku lwo lutambula lutyakuviira ddala woozuukukira paka maybe wogira wano nonnyuka olunaku olutambuza otya nze ndi musajja ndi mukozi mu buli mulimu gwe mmanyi nti tegugenda kunswaza kugamba nti pulezidenti n'akola ekyo kati omulimu gwange ng'oggyeko guno ennima ne nkungula ne bisala oluusi ne bifuna mbadde nimanyi ebikula amangu kubanga olumu obirimira ne ku ttaka eritali liri eryange liriko emmwanyi naye nga embeera bweba nti emmwanyi si nzirimiramu oba butunda oba ennyaanya bwe bityo etali lyange olumu n'olimako ebijanjaalo bino bitutunda nga bibisi bya nabudaama oba n'olimirako obutunda kati kasooli bwe bityo bye mbadde nkola ki era nkeera mu nnimiro ssaawa 7 nemba nga nyinyuse wenyinyuka neneetegeka nenzija wano ssaawa nga 8 kitundu neninda puroguramu neggwa nenzirayo ndaba ebyenkya kyokbeera ne bakiraya nti oli nga wakoze naye puroguramu nga omanyi mu kunoonya emirimu oluusi ate n'otalima yagambye essaawa 3 ng'olina ozikwata bwabira yakubidde nja kusangawo ku leediyo mpisizeemu tulabe waliwo n'ababeera baagala okuyiga ensonga zino nga olina omuwaayo obudde tomugamba nti oli mu nnimiro oludde olunaku n'okola ki n'olutta nga wenagambye nti nze buli omu mwaniriza neteeka mu kifaananyi nti oli wanoonyeza Batesta amubuuzeeko aba n'ensonga kati ne muwa ekitiibwa kye era ku olwo ebyange mbiyimiriza ne muwa akadde nekyogera n'agenda wawa abaana bonnyonnyola n'agenda mu nsonga zino ng'abitegedde nabawo bonnyonnyola n'agamba okusinzira by'oŋŋambye weebale sijja bigendamu nabo weebale kati tomulimba omugamba bituufu neeyongerayo kati mu ndongo yo obeerayo ddi weetegeka kiba kitya endongo etya kugenda oba kuba endongo konko n'alaga eyo bwe mba nga tulina omulimu wano eno nti oba nina omulimu wawe yategese ayagala tukole nga dijjo bemusi neetegeka neŋŋenda kubanga ekyokukola mba nkimanyi bwe mbeera simulinawo we neetegekera nze kennyini ebyange naddala kaliyo kisinaba kutuuka mu levo y'abayimbi kati kaliyo kiye nkola kimwetegekera
era okiwaakadde n'okola ki n'ogenda ne mukola Katonda n'akuyambira eyo olumu bisala era ng'emirimu emirala olumu n'ofuna ebisi olusinga ojjuza entandikwa si nnyangu nakolako endongo n'ensala n'eyali ku mulyango n'akaaba entandikwa si nnyangu era amazima gali nti bwe mbeera n'akategeka endongo ezange 10 n'akafuna mu ndongo 2 ge mazima amaki amatuufu naye ekirungi nze bwe mala okufiirwa nnoonya lwaki nfiiriddwa kiki essaakoze byonna nabikoze baaganye kujja terwabadde lunaku lwange oba baalizze nekino kye baali baagala ate saakiteekamu kati nze ngena nkyusa kati bwe ntyo emyaka wagitubulidde 25 sirina 20 nagambye 25 n'okusoba musajja mukulu kati emituufu gye giriwo mituufu nazaalibwa 1999 nga 15 Desemba 99 ngambye 1993 ngambye 99 mbadde nga nayo ne muto wange wa 12 leste oli wa 93 15 Desemba kati osobola okugattamu naye kyejjetu birthday kyejjeggwe naye omwaka guno nja kuweza 3 obufumbo botya obwempeta bwennyini so obwakawundo kyemmanyi singa okwagala mu nsi muno yempeta nkyagala naye siiri mufumbo na girlfriend akulabirira girlfriend ate aba akulabirira musobola okuwuliziganya mulya bulya chips nga mugenzeeyo mu bifo bye nemukkaanya najja n'akukyalirako naddayo gy'abeera ye girlfriend oba oliawo anti bwakukyalirako akwoleza ku ngoye n'akusiimuulirako awo okugabana ku birowoozo kubanga girlfriend omutuufu si kujja kusula busuzi naawe zoba nina kyenjagala okukola ne muyisizaamu kubanga ekiva mu girlfriend kufuukira ddala mukyalawo kati oye ye muyina ye muyina abaana mulina bameka ani ne girlfriend ate oba ogamba nga nze omusajja muyinza okuba nga temuna kifuula official talina mwana nenze ate nina nina abasajja bange 2 owokusatu yafa owokusatu yafa kati bonna basatu ng'ogasseko n'omugenzi baali bwomu nga ngasseko omulenzi eyo gyontwala lwaki tugendayo oyagala oli ex yagenda takyali mu bulamu bwo nkugambye bwe nti sirina mukyala naye girlfriend waali era girlfriend si yazaala baana abo abasatu naye era kitegeerekeka nti abasatu ex atakyali manya ga maama azaala baana abaana beeba omwana nina simbwa yemaya nina nekasenga Jonathan kati oli yafa bali bamweta Kimera Gibson naye era mubala mubala era ndowooza mu bintu ebikyasinza okunchallenge mu bulamu n'empulira nga kinnumye nnyo kyekyo ekyomuntu oyo. You think that is the worst experience ever in life? Era ekyo kyampaliriza waliwo omuntu we yanneewunya naga omuvubuka nga teyalikoze bwetyo mbeera ntambula we bati nsala ndaba omusajja jasitudde omwana aleba bwati adduka naye nensiba piki nemugamba muzeeyi kiki omwana mulwadde naŋŋamba musituddemu busituzi neneeyongerayo kati ye asigala yeebuuza waawaawo bakanabe ne banyuza lwaki wabuuziza omusajja nti omwana mulwadde nemugamba omwana ennuma gy'alumamu n'owange baamundeetera okumutwala mu ddwaliro ng'aleba bwati nga ne bw'omuyita Gibson akyuka n'akola ki n'akutunuulira kati nemmanyi omwana bw'aluma kati nga mpulira saagala yatuuke ku ekyo nga yeetaaga okwanguyirizibwa nze bwe nali ndabanga era nalirabidde so liri muzannyo naani ne taata kati simanyi oba waliyo ekirala ekiyinza okunnuma ennyo ng'omwana bwe yakola ki bwe yannuma era nakitwala mu mbeera nti abazadde tubayina osobola okwefuula gwamwagala ennyo naye abazadde bwe babaawo be basinga okwagala. Basoma abalenzi bange abo bombi basoma bagenze mu top bagenze mu top kati tugenda batikkira omwaka guno ogunaggwerako naye nze sikkiririza mu mbeera yakutikkira baana nga bato kibamalamu amaanyi kale kirungi naye kinyuma babuulira nti tubatikkira kino naye wano tolina kyoba ofunye ekinene kiri eri ku matikkira gali ng'okuze bw'otakimugamba abeera agenda kukola ki abeera agenda kukomaawo kasita bantikkira alaba ebifaananyi nga yayambala ku gawuni
so abange bonna abeera sikibamatiziza bulungi bayinza obutabatikkira nga njagala batikkire kiri ekinene kubanga basoma obe muzadde mwangu njagala nnyo bateekateeka obuki obulungi kubanga nkyaliwo era nkyabasobola tewali wayinza kuyamba ku baana bo nga ggwe bakulemye nga tobateeseteese. So otugambye eri ebadde worst experience in life, what has been the best? Kati best ezimu ku best ze nafunanga era nzirawo nenzijjukira lwe lunaku bwe nali nga ndi muto. Olunaku lwe banjatulira ku mujiji omanyi abaana baagugwanga nasanyuka nnyo nga mpise. Kati ate wali mu ggumala nti batuwa certificate ebyo saasanyuka kuba nali nakifuna dda nti nayibiyita. Kati ekyaddako ne bwe natula ebibuuzo bya P7 ekyasinga okunsanyuwa mu bibuuzo ebyo science nali nkimanyi nti ndi munafu mu science nenzira nga nkoze buna nensanyuka nnyo. Ekirala ekyali kinsanyudde nnyo olunaku lwe nafuna omwana nakyo nasanyuka nnyo. First born bonna kubanga akaseera koyitamu ng'omufuna wano maama ali lubuto obimanyi oluusi toli naye nawali mwana w'abandi ali mu ddwaliro kati baga kiteredde ali bulungi n'omwana ali bulungi omwana n'atuuka kati bagenze myaka 5 mutuufu nakyo kinsanyusa na kati bwenzirako ewaka eyo nembalaba oba ne bamumpa ku ssimu nemwe mba mbadde nnyiiza ensanyuka olw'okuba njogeddeko n'omubeera ne maama omu abeera ne maama eka ate ye omu n'abeera ne maama wa maama we ku buko. So mmere ki ekutambulira? Ani nze okoze bubi ndi weebuddu kati olowooza mmere ki? Nze kumpa ettooke ne bumpeerako omunnyo ne bumpeerako ennyaanya ne bumpa edduma naye nga baliyita ki? Ate okumanya ndyagala gwe ne bw'ŋŋamba nti nkwadde ekibonyezo lyewatiyo lyefumbireko maama bye yabyenjigiriza nkikola bulungi nnyo naye nga ndidde ettooke. Era ku budde buno nze nyumirwa nnyo nti mbadde ninayo puroguramu ngikoze ewedde nti mba musanyufu ku olwo bwe mbeera nina ekyokulya bwe beera mmere nga ttooke manya n'ebyenkya bijja kutambula bulungi. So colors ki ezikkolera? Kala black mwagala nnyo, red nali mwagala ne yellow zino naye saagala bya bufuzi nze kubanga njagala nnyo abantu bonna nga bakkaanya kati ebyobufuzi sibyagala nnyo wadde obaako ne side ate gy'oyagala okukola ki okugwako naye sibyagala naddala ne mu bintu byaffe bino ebyamawulire n'endongo nayongera okitegeera nti si kirungi kulaga side beera nakyo mu mutima era tombuuza nti ogwawa yonna ngwayo era yonna ngwayo ntya omukulembeze nga mulungi oba wakala ki oba wakala ki ne bwe libeerayo peace nekomawo wano ng'omuntu kyakola kye kirungi nja kumwagala. So gogenda na any government in power nzikiriziganya n'omuntu agamba nti mpagira president gundi naate MP agidde ku kibiina kye yesimuwagira byakola nedda oyo aba mulungi. Kati nze situnuulira byabufuzi mu kibiina ntunuulira byabufuzi ku ssekinnoomu yenze. Tufundikire nsaba ompeere obubaka eri abawuliriza abo bafans bo ba clients bonna. Ekisinza okunsanyusa kati olwaleero nyinza nakyo obutakyerabira bwe ndibeera nfunye omukisa omulala mbuuza si kyakuba nti ontadde mu kamera seekyate kyekiri kyoyogedde nze kyembadde sijjukira nti ebintu byakutagalako mu studio mbadde era nina endowooza nti omuntu omala okimukolera ekintu wonna w'omuyambidde olira oyinza omujja n'ekukkubo naye ng'omuyambye nti akirekaawo. Kati ekyo kinnyumidde ate ne kinsanyusa kitegeeza omuntu yenna ali eyo yamba nga tolina ky'osuubira kuba njukira sagamba nti mpaayo 2,000 kati nze bwentyo bwe nkola nsobola okukola ekintu kyensobola kyenkola kyenkola ate ku ikwetaawo nti nze buli omu yanyanguyiranga omugenyi kubanga waliwo abajjanga okukola ate ne basooka kusula wange ne simugamba nti tugabane ennyumba okukola ki ogisasula. Kati nze bwentyo kati ekimpadde amaanyi nti osanga wali era ababijjukira nti omuntu bwati ne bwati yakola ki ate kyali kinsanyusa nti wawa abantu be nabeera nabo ku ikweta
ne baswako ewange nga ngoya akawunga kange nga nkola ngoya akawunga kange ne tukalya ku sente zange olwaleero bansinga okuba obulungi nga bona ebino babivaamu ekinsanusa wawobe abajja mu bintu bya media nga omanyi nga wakatuuka ledia abantu bazimanyi bakwamu teboogera wabeerayo enkokola nnyingi ali ebweru ayingira azikuba ne gwosanze munda abamu waliwo enrol yali asiba singa azze wano wali mulabi yali asibadde ewaabwe ebyo kyajubireeyo kitanga mubuuza olagawa nti nemugamba tuula wano ogenda kukola togenda kubeera bulungi n'abeerawo n'akola mubeezi bansolo abo bo nkimanyi bo tebasobola kuyinyiga oba esobola kwogerako nate mubeezi nabeera naye ng'asoma amawulire n'asoma naga embeera ey'akasente eganyi mugana edda ne bamuwa puroguramu awo n'agamba ezanze puroguramu zonna zinjijule ne mugana edda puroguramu ezo ziraba rediyo madaala mugenda okuyita weza n'ekitongole eyo kyakolamu kirwanirira ddembe ly'abaana aswana mu apartment bagisasula era ngambe kigambo Batesta sente zibasasula ennyumba zinnuma basasula $45 buli mwezi nali njagala nze bazimpe nenonyeze ye 10 lwaki tebakola ekyo nemugana nedda bo baagala omukozi waabwe ng'ali bulungi nga basobola omufuna oba essimu ze teziriiko ng'atuukawo balabirira bulungi omukozi naye nenkimubuulira awo nakitegeera kati ekyo kinsanyusa nti yajja ewantola okubeera nze nange nemuyambako ate n'atuuka ne ku kirungi kyayinza okumunyumirizaamu kyemmanyi tetugaana omuntu takola birungi byokka naye sikakasa nti waliyo omuntu gwe nalimbedde nnyo naye naddala ku mulimu ng'asobola okunneevuma wadde nga nze mbayina neera nasobolanga okulwana nabo bulungi mu mbeera ennungi kati abo ababeeranga bikuba nnange naye nsobola n'okwataakinga nga sinze gweokoze obubi ng'okikoze mulala ogamba muno si bwe wali muyisiza tujjawo oluyomba awo kati oyo yayinza okunneevuma naye nga bw'asiriikirira akiwulira muli nti omusajja yali muki yali omutuufu kati bwe ntyo nzibwe mpangala n'abantu era tekinneetagisa muntu mugamba nti mpaayo 5 kolera kino pozi bwe nkikolera n'osiima sizigaana sente tegaanika naye kaba kasiimo naye nga tebadde empeera nti okukolera kino kola bwoti siteekawo bukwakkulizo kati ne abo abaana obalaba bamaama baabwe ne babuuliranga bituufu tekuliko gwe twevumako tekuliko gwogamba nti akusabira ogwe mu mmotoka yadde wazaala omwana ate toli naye kubanga kakasa tetujja kufumbirigano kwakuliko nga ye yafumbirwa alinayo ne bebi kirungi ye yaddamu n'azaala n'okuzaala kati nze oyinza okumubuuza lwaki gwe tonnaddamu kuzaala ate kati njagala okuzaala mu muntu gwe ndiri naye sikuzaala nti ate nenya omwana egindi ate egindi kati njagala omuntu nga tugenda kuba naye omuntu oyo sitaba mwangu nga omanyi ebintu byaffe obeera wano otumira omuntu biki n'otuukayo n'akufutiza ssebo nkuwulidde challenge ezo tuzisanga mu bantu so baaminga n'omuntu gwabadde okoleramu jjooko tomumanyi obanga takumanyi tolina namba etalina namba tali ku Facebook yo toli ku yiye naye omukyala ngo olina muddaabiza kinneetagisa akaseera omuntu oyo gwogenda okuba naye muddemu muzaale n'omwana nga mukoze obufumbo bulungi nga mukkaanya ng'ategedde n'ekyokola ekyo kyekitutawaanya oba kyekitawaanya abasereebu abayimbi nti omuntu akwaba ku stage n'omuwala ne mukola stage netefa kuba baagala okusanyusa stage mukyala ewaka n'ayomba nga teyategeera mulimu tisobuli ali eyo ng'omanyi nti osobola okufumira omuntu ali mu bintu bino ebyamawulire bya waserebuserebu bwe butyo baako byolina okugumira nti ekyo kibaawo kubanga gwe mulimu gw'omwami gw'oyina gwe mulimu gw'omukyala gw'okola ki gw'oyina ekisembayo mu bulamu obwo bulijjo twetaagayo obugumiikiriza twetaaga okuyamba ku bannaffe togeza nk'okuyamba omuntu n'olowooza nti agenda kusiima bangi tebamala gasiima muntu ng'alina kyabakoledde kyokka bangu okunenya ensobi z'obeera okoze ki z'obeera okoze naye gwe kola katonda asiime katonda bw'abanga gyali ddala ng'okiwulira ku mutima kola ekyo kyolina okukola ki kubanga mulimu nno n'ebyangu kankuze emabega singa sajja mu studio okuyambako obuza tewalivuddewo n'otambulira n'ogenda naye golowooza bwe najja nafiirwa ki sina puroguramu gye nali nnina nti waba agenda okwensinkana mpa $5,000 tewaaliwo kitegeeza era nali sina kyengenda kufiirwa naye ndabika nina kye nafuna kyembadde simanyi nti nakola ki nti eyo tosobola kunjogerako oba oli awo ki
bobi era kyansanyudde nnyo nyinza n'okubanga naade sikyakujjukira naye bwe nkulabye wankubidde essimu naade sikujjukira ne bwe nkulabye nenkola ki nenzijjukira neŋŋamba so ku social media bakufollowing batya ate otuwe n'ennamba ya bookings abaana bali abaagala obbayambako naki abaana abaagala obbayambako bo wali eriwo otusanze onsanze wali nga sinatuuka wano eno okukola tuyigiririzaawo ebintu ebyenjawulo n'okukola obulango tukikola omwana n'omuyitira mu media nga bw'aba waliwo abanga ayagala ekyokukola nga tanaba kufuna ssente zigenda mu institute sina ssomero ne tukikola mu bintu bino olwokuba tubyagala nnyo kati owuliddeawo nga twatuusizza ebyo ebyuma obiwuliddeko awo neyo paati tugitandiseeko buno obukolo obutonotono sawundi ziri nene tunazituuka nti sinafuna nnyo nti obukolo obutonotono bwa nnyimbe birthday ebyo nabyo kati tubiyina naye ngaokusinga njagala nnyo abantu mu mbeera yonna okukolagana nabo nze kyensinga okukola ki okwagala mpulirawo wewali amaanyi nafuuka nga babyabufuzi oba bye bankopa nti amaanyi gabeera mu bantu kebere bizinesi ki tojja gigulawo ogambe ndi w'amaanyi era bwe weetaagawo bajje bakole ki bakuwagire bagule ebintu byeso buli omu beera gy'oli mu mbeera yonna ekitiibwa ky'olina okizimbira walungi olina kweyisa bulungi n'abantu buli omu mu kiti kye togenda kuddira mulala omuwe suutiyo olw'okuba oyagala okweyisa obulungi n'abantu mutwale ng'omuki ng'omulala buli omu muwe ekitiibwa ekikoze eki kimusaanidde oba oli awo kyekinyambyeko social media zogamba kati ku Facebook Ssewanyana Batesta gimeera eno njiyina naye sigikozesa nnyo oba yo ne bwenjireka ku WhatsApp nayo gyendi enamba ya WhatsApp era eyo tusobola n'okwefunira Batesta kino nze n'okumbuuza obubuuza nina abantu benyumya nabo nga bali bweru wa ggwanga musajja nga nkubira nnyo buli kadde kino na kino mugamba kyo n'omudirectinga mugamba nedda kola booti ne booti nga takumanyi naye ng'emboozi ze munyumiza okumala wiiki nnamba tawulidde mu kigambo I love you olw'okuba tukoze ki tokimugambe n'amanya nti onayaka musajja wanjawulo okitegeera kati nakwebuuzaako kati nabyo nze ate mba musanyufu omuntu okunneebuuzaako kuba nange embuuza era oyinza okumbuuza ekintu ne gampaamu eddakiika 5 ne mbaako gwe nkubira nga muzeeyi waategedde mbadde nina kyenjagala okumanyamu kino na kino genda okugala nga kiyiseewo waliwo ne byenkola nga nze sitaddeemu yadde 10 naye oli nalowooza nti omusajja oyo yayonona ssente ze nnyingi naye nga mbikozezza magezi kubanga nange ssente sizirina okitegeera kati so n'okwebuuzaako eri 0740 layini eri enkadde n'ebyo ebyagituukako 0740 847 837 Ssewanyana Batesta oba omufunyi bulambalamba nze nyaniriza buli omu 0740 847 837 buli omu mwaniriza sina tabu yonna social media eyo mpozi nayo nagisanzeko ekizibu awo kibeddeko mbadde simanyi nti bano bayita bagee tibabeerayo nakisanzira omusajja nagira byagize nabiŋŋamba ne mu blockinga kati kyekizibu kye nasanze ku social media kyokka tewali kirala ate WhatsApp aba yagijjawo nga sigimuwadde namba ku Facebook ginnasoose okukola ki naye nga neyanziza okujja n'otukyalirako waneeno mu studio zaffe ekiro by the way ku daily request eno tuwulire ku vibe yayo ojja kubeera tonkoze bulungi oba yo bagirinde banoonye nga bunoonya kati mukaseera nedda ssebo kati nkole katundu ki tufaayo gwokonako oyagala kasita nabawadde eri kale ate kino kyoŋŋamba okukola olumu nkikolera ne ku stage eri nga basasudde 5 twategese kati sigenda kibawa anyi kale ye Ssewanyana Batesta gwe tubadde naye olunaku luno olwaleero kansubira emboozi ye oyina kyogifunyeemu ebadde nnyuvu ebaddemu ebyokuyiga bingi nnyo nakugambye namulonzeeyo mu bangi olw'ensonga gye nababuulidde nkwebaza gwe yatandise naffe ekitundu kiri ekyasoose n'ekitundu kino we tufundikiridde nazze eno
kaliisizo gye namusanze mu pulogulaamu nno wakati ne mugamba ensonga zino ogenda zikwasaganya keetonye kagwake oba okola oba kiki ngenda kukwatiriza mu pulogulaamu ng'okola n'ebyanga obikole kifuba maje nze yoyo fiiki wa 2023 so nsuubira tosigadde kyekimu abantu abalala bwe bati nja kwongera okubanga mbabaleetera babongereko ate era nja kuddamu mu maaso waliziremu muleete kuba nkimanya ate bingi nnyo byakyasobola okwogera ebyongera okutuzimba tuyinza okukola oba lunaku kumbuuza okuva mu buto nga atansi okutegeera ojja kunyongerayo omukisa kubanga n'olugendo lwa media luno si lwangu okusomoozebwa kuki kunene kati wawe ebyo abatabitegedde mulimu ebirungi ebibeeramu waweera abatabitegedde kati mulimu abantu nga ogamba gundi yenna gwako mu mbizi oba yeyagwako muzange ebyo byonna bibeeramu naye ekisinga obukulu obuzibu bubeerawo mu busooti nga gwe n'oyo gwe mufunyemu obutakkaanya obulamu ne bugenda mu maaso tubadde wano mu studio za radio sakata 99 katonyeze 9 ne 91 katonyeze 7 radio ya Ssaalongo Masiko programs azikola ate mweyongera okumuwuliriza by the way programs akola ate n'emirimu bwetuti nga bwe gambye nti nze njagaliza omulala wawe esimu ze nafuna nga Batesta nina omukolo gwa mbaga onaagukola nti ye nga ogambirawo ye naye sirinzekka nanfuna gwe tukola naye wano akola obulungi omukolo gw'embaga katugenda ng'afuna ssente ezo sikotogera mulala kakati ffe nze nina abantu baffe bembeera nabo mu gurupu yaffe ng'okwanjula abakukola embaga bazikola ku nnyimbe boogera ebyuma tubirina kati emikolo ebigwa mu mikolo byonna tubirina abakozi ba keeki nze mbayina abalina obitimba emikolo mbayina tente obutebe nkola ki mbayina so wonna nze kinga bwe nagambye nti njagala nnyo gatta abantu saawundi mbayina nene sigambe nti tulina eyaffe kalira katonotono nibo ngamba nti mbaga ngamba okweyagaliza si kirungi nnyo ng'ate waliwo ekisingako okugyayo amakulu g'ekintu ekyo nga tetufuna ng'oyitidde kuki kunze bina ne tugatta kale ku nnamba y'essimu eyo ebyo byonna bijja kubanga biggwa so muzikirize bannaye mbasiibulire wano nange nkoye ngende nsanga ate emirimu emirala gye nina okwasaganya olunaku luno olwaleero naye nga abafiiriddwa abantu bamwe tubasaasiddeku ate nammwe abatuuse ku kkula ery'enjawulo tusanyukira wamu nammwe njagala okutumirako Ssewanyana mutumiddeko Masembe mutumiddeko gwakola naye mwakabi simulabyemu nzikize ebbanga lyemmaze naye sofa simulabyemu nzikize aye nno nze ndabika mumanyi kuba bwe mutunuddeko bwe nti nga nina gye namulaba eyo mutima tumanya naye omuntu gwali naye tekolekako nzikiza kubanga sinanyonnyo buzibu nange ekyo nkyewulira era nze oyinza okukola olutalo n'abantu lwaki okoyagana n'oyo lwaki okoyagana okitegeera kati onoonya ne wojja mukomo n'enzikiza nga togiraba naye era abantu abamu baba bazibu ekyo siyinza kukigaana kimwebaliza nti talina mbeera yonna gyogamba nti mbi kubanga ate wadde gobeera tolina buzibu oli asobola togireeteera so Ssaalongo Masiko naawe nkutumiddeko DJ Smile ogamba otya nkutumiddeko ntumireko ani asigadde awo Maaka nkutumiddeko abantu nno bangi bentegedde nga ntuuse wano kati beneerabidde nja batumiramu episode inaddako naye promoter Senkali Joseph nkutumiddeko nnyo omanyi oyo mulabi wange wa Lulango buli video egendayo yasooka okulaba n'alayikinga n'akomentinga webale nnyo webalire ddala Welcome Dibanto naawe nkutumiddeko Katonda abanjagalire mbeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale.